Rahuma Pink gwe baziza mu kifo kya Shiba Karungi amawulire gonna agani mu kubeera nga gavaayo ku side eno nsasage yennyini waliwo ekifaananyi bannange ekifaananyi kimbuze nalabye ekifaananyi naye simanyi waawe nkitadde kompyuta yange egaanye okubeera nga ereeta ekifaananyi nsobole okubeera nga nkibalaga naye mu stori zange ziddako ngenda beera nga nkibalaga ono Rahuma Pink nga bali mu kubeera nga bamwanjula omwana omuto w'emyaka 17 nga bali mu kubeera nga bamwanjula omusajja nga ali myaka awo kitono nnyo okusinziira ku nze SMX ndaba nga ali mu 3 okudda waggulu kwana so yabali mu kino ekifaananyi mwe balabikira nga ali mu kubeera nga bali mu kubeera nga beyanjula ebyo nga bikyali awo ne ka video ate nabayo we kagenda kavaayo ka video Rahuma Pink nga ali emimwa nga gifuuse emimwa ne mwana mulenzi omu on top of that ne wabaayo n'ebifaananyi ebirala nga Rahuma Pink ne 14K Bwongo ebifaananyi byakekubyako obwekubya si bye birimba oba osanze celebrity katonzo sanga SMX nga nina akafaananyi kamu nga ndine Spice Diana nosanga kamu nga ndine Lydia Jasmine okulaga muni just nera just yali chance n'ofuna ne mugira oba one time naye ebya 14K Bwongo nono mwana muwala Rahuma Pink kanzije ndukusetulire waneeno ku SMX Media. Amanya edobozi bamutemu SMX representing state out SMX Media. Nebazanyo wa SMX Media Kings and Queens mwebale nnyo bambi mwebale ddala okubeera nga subscribing ano ku SMX Media. Nawe osobola twegattako wano ku SMX Media ngo subscribing ku SMX Media. Fe kisinga okubeera ekikulu ku SMX Media nti stories zaffe tuziconverting nizibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Gwe wena ayagala YouTube stories ezitatwala nnyo data ngenda kusaba mbi subscribing ano ku SMX Media ebisigadde obitulekere. N'ekirala tutambula ne bannaffe aba How Hard Derrick Investments bakugamba ensonga zonna ezikwasaganya ku kubeera nti nira bakola finishing bw'ennyumba bagenda beera nga bazikolera naye nga bakozesa ki nga bakozesa mayinja nayo kasingo rumuko basobola okasibira ne kadibulabika bulungi amayinja mu ngeri ya finishing n'obeera tolina kaliza akakola konna eno waggula kisto osobola bagamba ne bakakusibira omusingi guleme kubeera nga gukola ki nga guwewuka mangu baguleme kubeera nga amazzi gagunafuye ennyumba yo esobola okubeera nga tewangala babayita ba How Hard Derrick Investments osobola bakolako ku enamba y'essimu gy'olaba eri ku screen ebisigadde obibalekere. Tubadde tukyali ku mwana muwala Rahuma Pink nali waneeno ye lwalinaku lwakumeka within this week gye tuli mu kubeera nga tukomekereza officially ne bamu unveilinga nga saini omupya mu team no sleep naye nga yaze mu kifo kya Shiba Karungi nenkubulira details zonna abantu abamu mwakomentinga ne mugana nedda olimba talina myaka 16 ayinza okubeera nga emyaka 17 agiwezeza muno naye okusinza ku details yazaalibwa mwaka 2005 okusinza ku muntu yazaalibwa 2005 from 2005 mpaka 2010 egyo giba myaka 5 from 2010 mpaka 2015 giba myaka 10 from 2015 mpaka 2020 egyo myaka 15 gateko na guno ogumu sije myaka 16 however much yes ayinza okubeera nga yawezeza emyaka 17 nene yasirwe abantu bebabalira mu myaka 16 17 naye yasirwe abeera akyali mwana muto Rahuma Pink ono kituufu gwe basayininze okudda simanyi baba musayininze adde mu kifo kya Shiba Karungi oba naye bamusayininze abeere mu team no sleep omanye ebintu bibiri byanjawulo kabako mwali mu team no sleep tebamusayininga kubeera nga replacinga muntu yenna mu team no sleep wabula ali mu team no sleep basayiningayo omusajja tetegeeza munirawo bakabako wava ne basayininga omulala tetegeeza mbu oli yazze mu kifo kye bayinza okubeera nga waliyo omulala gwe bagenda okubeera nga basayininga oba ow'amaanyi oba atali w'amaanyi anadda mu kifo kya Shiba Karungi sinakindi nga tewaliwo n'omu gwe bagenda sayininga adde mu kifo Shiba Karungi nga bagenda sigala basayininga abantu abalala so ebyo bigambo byanjawulo naye ngono okusinzira ku bantu gwe baziza mu kifo kya Shiba Karungi mwana muto myaka 17 naye nsasage ejjirawa waliwo ekifaananyi kyatandika okubeera nga kisatulatinga nga mwana muwala ono ayambadde gomesi ya bbulu ekifaananyi kiganyi buganyi kubeera nga kijja kinkoze bubi nandibadde nkibalaga naye ngenda making sure ate si mu story zange ziddako nkibalaga nga mwana muwala ono ayambadde gomesi asibye bulungi nnyo kaveere ng'ejjali mwana musiraamu gomesi ya bululu light bulu awo yes nga bali mukugundi olaba ng'omukolo gunabeera kati babimutuuziza ne bamubuuza wawasadda omusajja oyo nno omusajja yajjanga manager oba yajjanga omuntu ayagala okubeera nga amuteeka mu ssente mu kariya ye ey'okubeera nga ayimba mwana wattu ne bigenda paka to that extent kati bamubuuza ate omusajja wayanjula ate biki byaki ekyatuukawo n'atugamba munne ya just ako kaali kabadi yali photoshoot kubanga tugambye kaali kabadi ekyokubiri yali photoshoot ekyokusatu just byali bya kubeera nga ayagala funirako visa oba passport oba visa gundi citizenship oba mu America kwegamba nga biri awo weebute nnyinnyonnyola ebuzaabuzamu
Konze SMX ebyo kamimma amazzi Rahuma Pink omanyi tukolewo tutinawe tuti ate kana akatambi akavuddeyo nga oli mu kubeera nga emimwa nga gifuuse emimwa nga gifuuse emimwa wali eri wabadde emimwa buli omu ng'agira emimwa ne ŋŋamba myaka 17 waneeno mu Uganda omwana otuuka okugira okugamba okugiragira SMX nze nagenda otuuka okugira nga n'emyaka giri eri egya waggulu ebintu ebyo nga sibimanyi nyinza n'okubeera paka kati nga sibimanyi ebintu ebyo naye omwana myaka 17 mwana wattu kati tukikyali awo tubadde tukyali awo ku kafaananyi ng'ate nga tulaba ebifaananyi byani bya 14K Bongo ono writer yasinga okubeera nga awandiikira Fresh Kid n'abayimbi abalala abawandiikira naye ennyimba za Fresh Kid almost zonna z'owulidde olukunyumira n'olutakunyumira ono 14K yali mostly 95% ennyimba za Fresh Kid ono yali emabega waazo so mu kubeera nga ono writer tomanya ebifaananyi bitandika okubeera nga bisaturating nga bali ne Rahuma Pink eno bamusitudde eno bakoza batya pose fuse pose ne tugamba ate ono tuyinza okubeera nno nga tukyali awo ku 14K Bongo ne bagenda wajja ebifaananyi bya SMX nga ne Rahuma Pink n'olaba ekizibu waneeno ebifaananyi bigenda bivaayo nga 5 oba 6 nga ne Rahuma Pink ne mugenda mulaba ate ensasagge yennyini kubanga mwana muto by the way on a serious note mwana mwala ono akayimba akaalina asimanyi superstar wankuba nze wankuba ekisooka akayimba bali mu kugamba mbu akayimba ngakko kabbe si mu kubeera nga bagamba kubanga mwana muwala ali mu kugamba nyini kayimba agamba akayimba ko yakawandiika ye Kadama n'agenda ebweru okulaba ng'akwasaganya ensonga ate yagenza okuddamu okuwulira ng'akayimba mwana muwala ono Rahuma Pink yali mu kubeera nga akayimba tukimanyi bulungi nnyo ti ono Rahuma Pink ayinza okubeera nga tayewandiikira nnyimba kituufu nga Shiba Kalungi most cases ennyimba abadde nga bazigula buguzi tomanya Jeff Chiwa manager ayinza okubeera nga oluyimba yalugula naye oba nga yalugula mu makubo agataali matuufu kubanga Jeff Chiwa okusinza ku experience gy'alina ne tayandiyagadde ensasagge ng'eno kujja ku muyimbi we omupya gwe yakabeera nga asayininga okitegera kati yenayina yaguza ono omwana oluyimba simanyi yenayina yaguza omuyimbi ono oluyimba oba Jeff Chiwa oba yenayina oluyimba yalumuguza ekisooka number 1 oluyimba nga lubba okusinzira ku muwala wayogedde number 2 oluyimba ono yaluyimbyemu nga Shiba Kalungi bannanga oliriza oluyimba lwa superstar wankuba ze wankuba kwegamba kayimba kanyumidde naye owuliriza obulungi owulirira ddala Shiba Kalungi nga yali mu kubeera nga ayimba kwegamba essasaga ekyali y'amaanyi eri mu kubeera nga erotatingira ku mwana ono Rahuma Pink naye ate nga ffe wano ku SMX Media tumwagaliza birungi byerero okubeera nti nasobola okukikwasaganya naye penetrating music industry eno eya Uganda tutuuka okubeera nga yes abantu bamusasulira sente ne sente okubeera nga bamulaba lwakuba initial beginning omanyi okubeerawo abantu bonna nga bakwegesa amaaso olw'ensonga engatto zaali mu kubeera nga addamu ensonga engatto nnene nnyo extra large eza Shiba Kalungi naye ffe ku SMX Media tujja sigala nawe Rahuma Pink tujja sigala tukola stories kugwe tujja sigala nga tukusupporting in any way possible kwanga oli mwana muto career yo ne future yo ekyali brighter naye munnange why kamwerekereze SMX I sign out.